Ndi eno ndi mulwadde kubanga nze golaba ndi mulwadde sina bwenyiza na kutuusako ddoboozi lyange ne kugamba ati ndi mulwadde. Ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Onakule gulo twakuletedde story ya omukulu Mukabya. Naye olwonaka lwayo tugeze omukwira kubirako ng'ate wakavuddeyo. Ate no gye tukusanzeyo wiyo wani. Wano waliwo omukwano gwange yaŋŋambye musinkane wano naye lwakuba simulaba naye nga yaŋŋambye wano wenyini wemba musanga. Esimu ye ogezaako gy'okubikola etya? Simu ngikuba teriiko. Simanyi oba network n'essimu teriiko ng'ate wano we yaŋŋambye nzije simulaba. Eno si motoka ya Maama Fina. Sokoleko mukyalo ono. Soko kyuso. Mami oli otya? Jeni mukwano. Tuli wano n'omukulu. Osiwire Mukabya? Ye. Kyali nneku. Ogamba otya mukwano? Ndi mulwadde. Nnumizibwa ekifuba. Omubiri gwonna mulwadde ngera bwondaba. Sirina buyambi yadde. Okuva lwe baatusiba ate nze nzija wa ssente. Mbadde na mu byalo eyo gye nvudde nga ndaba ngenda kufiirayo. Ne ngamba abantu abamanyi bali eno. Nange kwe kujja. Bangamba wali otandise ekibiina ky'abayimbi nga ovuddeyo okulaakulanye. Kajambo. Era ekibiina weekiri. Abayimbi abo bonna nabo bali mabega wange bankabirira nange gwe bakabirira sina busobozi ate kati ndwadde. Naye ng'ekibiina weekiri kinene nnyo abayimbi bangi tuli eyo tukaaba tufwa. Abayimbi bano tebasobola kuyamba mu budde buno. Kakati nze sirabayo muyimbi n'omu oba bonna bafaanana nze. Bayinza okubanga bonna bafaanana nze nga tebalina kubanga siraba yannyamba ndajja na siraba asobola kuntaasa. Ne lukuluma ne lukutuusa kukugira bw'oti. Ng'oli mu nju otudde? Ndi mu nju ate nkola ekiba. Nasemba okuwira ng'ogenda kwanjula omukazi omugole. Omugole mwanjulire wanga baatusiba emirimu gyonna. Ffe baatusiba okuva ku microphone eno gy'olaba tukwata. Okuva mu Gwokusatu tetukola tetulina kalimu. Tulina family. Tuli awo tutudde waka. Tetusuubira na kuddamu kukola kubanga ne bwe baba boogera tebatwogerako. Ng'olabi. Waliwo omwana ogw'oyina South Africa talina ku ssente. Abaana bonna eyo South Africa baabateeka dda mu kalantiini. Tewali busobozi bwonna. Kati onoonya kasente kakutwala mu ddwaliro. Onoonya kasente era wano mbadde nzize nga waliwo omukwano gwange eyankubiddeko naye ate kakati mukubira essimu simanyi takwata simanyi kizibu kiri muliko. Ofuna akasente? Yadde ngambye nzije nfunireyo ku buyambi. Babadde bakujjanjabirawa? Mu byalo eyo gye mbadde naye nga ndaba obuyambi tebugenda kusoboka. Nga te ssente sirina nga ndaba neetaaga kkebera. Wenna system bakebere balabike. Bagikebere. Otuli muwagizi wa NRM lwaki osiraana boodi? Abantu ba NRM obuzibu bwe balina banja musembereyo social distance mbegayiridde. Oli mwagala w'abantu. Mbegayiridde tusigale ku Mukabya nedda ndeke njogere ne Mukabya mbegayiridde mwerwa mwe lulala. NRM abantu baayo buli ajja n'akutuukako akwagalako kimu kumuyimbira luyimba oba ennyimba bazitwalira muzeeyi. Nze nange simanyi bansombyeko ennyimba buli omu ajja nti kuba luno muzeeyi lwayagala kuba luno muzeeyi lwayagala ate tebanzikiriza yadde okumutuukirira mu maaso ge awulire ku nnyimba zimuyimbira. Kati nempulira ennaku nempulira obusungu kati nfiira mu nnyumba tamanyi oba takyamanyi nti nange gye ndi mu nsi simanyi naye nga tufiira mu nju tetukyakola. Walinamu akasente nkwogende mu ddwaliro kubanga obulamu kyekisinga. Obulamu kyekisinga kanfune akasente ogende mu ddwaliro bannange bane mundeke. Nange muveewo mbegayide social distance toyambadde masiki nayo sente. Oba tugende tufuneyo tugenda. Ndowooza tugende Mukabya wamakwata sente obukadde buli ogende mu ddwaliro.
Mukama kwongera omukisa. Chairman gomba munkwasa mbegayidde musoka gwe chairman wabo gwe chairman mutereke enamba y'essimu wetole eri Jennifer musembereyo bannange atata mulwanira sente muyinza okuziyuza balamisa okwetuga ate lwa ssente bayinza okuziyuza ate. Okay, aliko SB4 MEDIA tugusa ensonga tubadde tukyali muka simple interview omukulu babadde bamuyise wano nga mukwano gwe yamulagiridde okujjako wano ate ekyo mikisa omulungi ne tugwa ku maama w'eggwanga omukyala Sylvia Namutebi aka Maama Fina naye tutafuna mutayemu era naye katumusabire tufune mutayemu naye tutuleko naye ate tulabe Mukabya ono tumusalidde magezi ki kubanga omusajja omukulu okufukumuka amaziga bwe gatyo bannange akatambi kano kakute ku bantu bangi abamu bavuddeyo ne bakomentingako ate bubi naye muganda wange gwe obanga oli bulungi eyo gy'oli manya bangi abali mu mbeera ate embi oba oli awo naye okusinga ddala nga eya Mukabya mutwegateko tunoonyemu nyako Maama Fina ng'atuddeko wamu ne Willy Mukabya. SB4 MEDIA tugusa ensonga naye baba bali mu ssanyu bali mu ssanyu simanyi oba olunaku lwaleero era twagala President Museveni atusindikira abantu nga bano abasobola okutuyamba bano bakasalini tusazira taleeta ffe twagala abantu nga bano abasobola okutuyamba abo taleeta bano abamanyi omuntu wawansi Maama Fina atuyambye nnyo mu korona buli wayita wano ng'alina gy'alaga akawunga n'atuwa n'abakwekumaakuma gy'atukumaakuma era President abantu nga bano oba okwasa obubaka bwaffe bali ab'omululu abo totuleetera atuwadde masiki n'atuwa n'ekyemisala n'atugamba bannaye mugende mwebeezeewo embeera mugiraba tumanye ababoode embeera gye mubaddemu naye n'atukuutira okugoberera amateeka g'omukulembeze w'eggwanga okubanga twambadde masiki ng'era wootulaba era n'azitugabira n'atuwa ne reflect okubeera nga tutambula ku kkubo ng'ow'ekidduka atulaba tweyanza nnyo tweyanzenye n'abatafunye era katubawe bwe kiri SB4 MEDIA ate oluvannyuma lw'okuva eri abantu babadde bangi bayirabe abantu kyo bakoledde aba boda banange kyamaanyi nnyo. Maama Fina atuleseeko mu maka ge tujje tufunemu naye akaseera ate akeddembe ne kyali waffe Chali wannegu. Chali nnegu awunze n'okuwunga. Atagoka atapowa atakula. Naye nga by the way ndoza tuli bamukisa okubeera nga tubadde ate omukulu yabadde ngambye nti waliwo omukwano gwe yamukubira kubanga kedde namukubirako n'angamba waliwo omukwano gwange yankubiddeko nti musange wano waliwo omudala gwakolerako kyokka atuuse essimu ye ng'agikuba teyitamu naye wootugwiriddeko tuli bamukisa nnyo. Amina zenange ngezo kulaba nga ndaba nenebuuza SB4 akantu ako nakalabi omanyi nti oba nkiyite misambwa oba nkiyite Katonda alina ebyewunyo byakola nalabye akatambi ako nga bakazannya Jennifer bakanzanyidde ngamba Mukabya agenda kufanga emmombo zenenebuuza SB4 Mukabya amusanzeewa nabadde omukwano gwange producer Jona naye kati njo nawo producer Jona yankubiddeko akasimu n'angamba kuba kyali wange ono mu byaddala Willy Mukabya kyali wange mukwano gwange naye no yakimanyi kuba oyo producer we nankuyokanga nti kyali agenda kufa agenda kufiira eno nemugamba tekisoboka era netugenda netumula oyo yabadde yamujjanjaba oyo yemujjanjabi nengendayo nembakyalirako naye embeera gye nasanzeyo gye giwalabye nasuze kwegama nakabye nekimpitirako n'empunga n'enkabale nga Mukama Katonda ensi abantu nga bano balina kweteekateeka batya emyaka Willy gye yafuukirako sereebu okyagijjukira ng'ayimba ensi neekuba engalo bwe kisaawe ne kikwata omuliro nga ye musajja ono gwe kikuwa ki ekyokuyiga SB4 oba naawe atulaba kikuwa ki ekyokuyiga kuba ffe twali nga mukyalo edda nga tuli baana bato nga nti Willy Mukabya agenda kujja ne bazimba ensiisira kayanda oli tote ku suwani
ng'abaana bato saawe mutuzina mujjalibu batuteerako buteezi nnyimba olwaliro laba omusajja bw'alaaja na bw'akaaba olumbe olumutta nga talina wadde ekikumi wadde abiri ekiri enteekateeka teyali nnungi ku myuziki waffe naawe okimanyi teteekateeka teyali nnungi wire si nnungi yadde okimanyi nti mulina bye mwasuula emabega n'ogamba nti kati senga nina wentuuse naye enteekateeka yange yali nfumu buvubuka bwange si mu buvubuka myuziki waffe azze ateekwateekwa bubi kati tuyimbidde obwereere okuva lwewatulabaawo nga ndi w'amaanyi twalinga tuyimbira bwereere nga tebabasasula nga tebatusasula kati bwe tutuuse mu kusasulwa ate ne wajjawo obuzibu bwa kompyuta nti kompyuta nga tokyasobola kutunda luyimba ng'olikodinga oluyimba n'oluteekamu sente nyingi ate gwe n'osigala senga omuwagizi takufuuwa kakati ffe ne tusigalira ku sente enfuuwe nti bw'oba toyina kyansi yakufuuwa nga togenda kufuna naye nga audience esigala etegedde nti Mukabya w'amaanyi era Mukabya afuna sente naye nga nze zengenze nazo tezisobola nakumala na famire yange kakati waliwo ekikyamu mu music era abavubuka abato abali mu kutandika music balina obuzibu nti music takyasoboka kufunamu sente okujjako ng'olina ekirala kyokola ekitali music nekyo tegeza myaka gyammwe gyekivuuka temwalinayo mirimu miteeketeeke emirala gye musobola kukola mwali mubeesize kuyimba okwo kwokka emirimu kyali kizibu music bw'oba omulimu kiba kizibu okukwanaganya emirimu egiwerako era omulimu ogwo guba kuyimba nikyokola kyonna kiba kikwatagana na kuyimba kati nze emirimu gyonna gye nina gikwatagana na kuyimba okikkiriza Mukabya nti mu kuyimba mulimu omukisa oba n'obutabeera mu mukisa era nga bw'okyogedde okikkiriza okuyimba mukisa okitegedde nti okuyimba mukisa ne gukulamira n'osobola okwambuka waggulu okwambuka naye bwe guba tegukulamidde ne bw'oyimba n'okunakuna tosobola kuyitawo SB4 kitegedde nti Mukabya nti bweba Mukabya emyaka gye bwe baali mu myaka gyabwe bayimbira senga mwalimu omukisa tewali mukisa okitegeera senga Mukabya bali wala kati tulina patisi nyingi zogambira nti naye omuntu olwaki ali bwatyo eriyo abalina Mukabya ne batajoyininga kuyimba nga ate kati bagagga nnyo Mukabya kati beejusa nago balwaki nayingira okuyimba basenga nasigalayo tolina abantu mikwano gye bewejusa noga nti mwami gundi ono twakula naye nga mugagga muyitirivu bayitirivu neŋŋamba lwaki nze natta ebiseera byange ŋŋende mu music tulabye ng'otwadde ku ssente ez'obujjanjabi miliyoni bitweyanzizza nnyo era omukulu oyo omukulu weyanze officially yeyanzizza Mukabya tofukamira Mukabya ekiyitibwa akasente tofukamira taata tekakoleka ate tekakwatika kuweeka munno naye nze Maama Fina yadde sifukamidde ku ttaka mu mwoyo gwange nfukamidde ebazizza nnyo era mpulira n'okuwona ndowooza nyinza okuba ngenda kuwona kubanga nkutte kasente akagenda okunzijanjaba naye luli mbadde nfu ebintu bibiri simanyi we najja siringi yadde 10 ekintwala mu ddwaliro bancekinga naye kakati mpunye obugumu tiddala nsobola okuceekingwa wonna Okay, kale tubaza ko omukulu producer Jona kuba singa teyabadde ye singa tetuli wano mami tukikize naye tumwebazeeko waliwo abantu ku Facebook abakomentinze ate mu bubi ennyo nga batwatakinze bubi nnyo naddala omukulu oyo afumye ebigambo bingi naye osobola okubeera engugwa eri bulungi naye abali obubi ate nabo bangi kakati kino kyenkaaba agenda okukaaba enkya ali mu kwambala kubanga nange sisobola kwagala kaaba nange obulungi mbwagala nange njagala okubeerako obulungi njagala okubeera mu bitiibwa abayimbi twagala ebitiibwa kyobola tubeera ebbali ne tufiira eyo naye nze sikkiriza kufiirayo nga munaku abayimbi bangi bafiirayo atakinga omuntu basebo ne bannyabo omwatakinga kati naye okubonaabona kwambala okubonaabona kudduka eyakedde okubonaabona ng'ogudde mu gaapu y'okubonaabona SB4 eba ennaku yakuzinzeeko dda nga yatandise ennaku
kugoba kilomita noba oli Kasese nega nti ku ssaawa 3 ku ssaawa nyanja kuba ntuuse ku SB4 mubageko ogenda okwekyusa oti nga nnako ogenda okwekyusa oti nga kizibu ogenda okwekyusa mu baana bozadde nga temuyasobola kuvaamu wadde 10 ogenda okwekyusa ku baganda bo nga gwokubira essimu agijjako bujja ogenda okwekyusa ku sengawo nti ffe twatamwa nobeera mu kazigizigi ng'oli laawunda bawu naye ng'okola okuva ku makya n'ozibya naye ng'okola okuva ku makya n'ozibya obudde so okusekera omunoovu maamwe muzunga mu social media zammwe zitevolaba sizibeerako era bwe mba nga sina balozeti nga bazibikkudde ne ba Jennifer ntuula n'ensirika kubanga olw'ensonga omuntu ayinza okwogera ekinoga kati kino nayogedde kyaki ate akyogera enkya ne kimubeera n'okusinga Mukabya none ensonga nga we ziri by the way nze kola bansirikiddemu ndi mu kwewunya nga tumbawumba mami twakolako ku mu church ey'omundeba gye bamenya tukumanyi nga president w'abasawo b'ekinnansi tukumanyi nti gwe osinza misambwa oli musamize kungwe naye nojja ku church bikwataganira wa emisambwa gyavaawa emisambwa abaana ba Katonda baali bajeemu nze sitondako ku musambwa sitondako ku mayembe sitondako ku majini sitondako ku biteega byonna oyo ali waggulu yalina kontrolo y'ebyo kyevola ne mu bayibuli mu ebiri nti oli bwagamba okukuloga era ogenaga ojja kuwulira bapasita ojja kuwulira bannaddiini nti oba bakuloze saba bikula olunyiri luno osabe amajini gakuveeko ebitambo bikuveeko ebitega bikuveeko eddogo likuveeko ebikozesa ekiro bikuveeko ekiraba ndowooza kayine Maama Fina epaati gyazannya nti Katonda kyeyakola nti yatonda ebena n'abiwa amaanyi nti ensi etegeere nti mu nsi mubaamu abalabe mu nsi mubaamu abalogo mu nsi mubaamu abataagaliza mu nsi mubaamu abalyolyomi mu nsi mulimu obusungu kati ebena Katonda bw'amala obbitonda n'abiteekawo n'ateekawo Maama Fina oba n'ateekawo abasawo abalala batali Maama Fina nti mujja kuvanga okwo muno gw'omuddo mujjanjaba abantu bakole ki era waliwo SB4 ebizibu byetufuna ebisinga nze nga Maama Fina byenzijanjabamu abantu ne mugamba nti Katonda anyambe Katonda bw'aba tankwatiddeko kisaa kye kumuwonya nyinza omuta ne mugamba onnemye yes kati paati Maama Fina gyalimu eyinza okubobya omutwe oli n'awunga ye paati ya Maama Fina ne Katonda we n'emisambwa gye nti emisambwa girina paati eyaagyo ne Katonda alina paati Maama Fina bwenkeera nga njogera ne Katonda wange seetaaga muntu mulala alina kumanya nti njogera ne Katonda wange ate nze nnyanukula bulungi nnyo n'okusinga ggwe eyeekukuma n'oga nti kirabe kyonna ekisame kirabe kyonna ekituma misambwa kirabe kyonna ate ekiro n'osooba n'oggyewa Maama Fina tumanyi tugenda bagaba bakkiriza bannange mujje mbakoleko bannange naye watwewuunyisa sikyali mu busawo bwa butembeeyi naawe ekkanisa nagisabira muze jjukira nti nasibuka mu ndeeba awo wennyini awaamenyebwa ekkanisa ekyemmanga eri kironde zooni eno nsiike nze nasukula osingira awo nga wensula wembeera oba okiraba so n'olwekyo bwe nawulira ekyomukyaki ekyasookerwako mwami MTB waliwo mwami MTB abagizimba kuba ffe twali tukyali bato abagizimba basooka kukubira nze nebanga kyaki yo bagimenye so nenvaayo nga nina okukola paati ya Katonda ekkanisa ekirungi pulezidenti n'alagira omusajja ne bamukwata kanisa ekirungi nti bagimenya naye ate abalina obusobozi we bali tujja gizimba atedde obulungi nnyo nawe gwomu kubagenda kuzimba kyaki kati kyaki nakaweza 8 zenzimbi nakaweza ekereziya eziwere 10 zenzimbi emizikiti ogibaddengako nganjigula okitegeera ebyo byonna si bipya si kyewuunyo omuntu akiraba naga omukazi w'amaanyi nnyo alina ssente nze nkolera Katonda wange paati ya Katonda nga emba ngikoze SB4 gwe ne bw'oyogera kasoba ng'okoze gwe ne bw'oseka gwe ne bw'ovuma gwe ekibi nti tosobola kunuukiriza kyendi naye senga obadde olaba obulungi obukirimu n'okikola wandibadde webaza noga nti ngandi musanyufu nze SB4 ensinga ennyumidde nga we tubadde wali olaba ati ni mundeba olabyeyo omuntu we tubadde wali ebulenga olabyeyo nabbi abeera omuzira kwazaalwa kati olabye ensi ku bulenga kwendi ng'abantu baboyana bagwa ku bulenga kwendi abambasiimula mmotoka ekyo bayita omukisa akati tulina katono era kubanga olunaku lero tukomaawo naye abantu batusaba episode zaffe zitakolanga ku Sunday era ekiddako
tujja kubanga tukoma tubabuulire nti omuntu akoma ku myaka emeka okuggwamu essuubi nti ze sikyalina nti yasiraana nti oyo takyalina pulaani ne bw'alina abeddagala limubuukako bubuusi. Jjukira emikolo gituwuuba egyaffe mugole akatambi kano kalayikinge SB4 MEDIA tugusa ensonga.